Ensonga z'abayizi okudda ku masomero zo ziwanvuye. Amawulire agaliwo kati galaga nga bano basindikiddwa mu mwaka ogujja ogwa 2022 olwo nno we bajja okuddamu okulabika nga bawuliza eby'okusoma. Webale nnyo webale ddala okuva n'ogobera enteekateeka zaffe ez'omuzinzi era ez'omuggundu. Munaye nkugamba kola ekintu kimu, labika ng'osubscribinga, ng'osharinga, ng'okomentinga, twongere okulabika nga tukutuusaako ensonga ez'omuzinzi bwe waawo ze weetaaga okumanya yonna gy'osinzidde. Kaakati ensonga eyongedde okulabika nga eri ku mimwa gy'abantu ng'ereeta ebibuuzo. Oba oli awo ggwe omuzadde, omuyizi, oba alina muganda waasoma oba omuntu yenna, obadde muli weebuuza kiki ekiddako wakati abaana baddamu ddi okusoma. Nsobola okutegeezaako mbagirawo. We twogera ku by'ensoma wano munda mu ggwanga, ekirwadde kya COVID-19 okuva lwe kyajja, bassebo ne bannyabo kyabigootaanya ne kidda mu kwegirisa ng'ekigotta entula, era bangi kaakati w'omubuuza ki ekiddako ku bikwatagana n'ebyensoma, oba oli awo ayinza obutaba na ansa ntuufu oba ekyokuddamu ekituufu. Kati okusinziira wakati ffe ng'abakugu aba Kampala Media TV okunoonyereza okw'ekikukunavu kwe twongedde okukola, kuno kulaga ng'abaana aba kindergarten, abaana aba primary, abaana aba secondary, eby'okudda ku ssomero we twogera ku mwaka guno gwe tulimu 2021 bassebo ne bannyabo, mwe mugire nga mubifuuwa mu ng'ombe. Abakulu bagenze mu maaso okwetaba mu ntuula ez'enjawulo, kyenkana buli kaseera okuvaayo n'ekyenkomeredde eky'okusalawo kiki kye bayinza okukola. Naye bassebo ne bannyabo, kwegamba akazannyo k'obwongo oba gye bakoma okukola ekibalo ne bagattanga we batoolako, bigenda okwewunzika nga tewaliiwo ngeri yonna esobola kulabika nga abayizi bano badda ku masomero mu kaseera akafaanako bwe kati. Okusinziira ku bannasayansi we batuula ne ba officials mu kitongole ky'ebyenjigiriza, bo basuubirayo wakati omuyaga ogwokusatu oba mu luzungu ky'osobola okuyita third wave okulabika nga esalako eggwanga lya Uganda. N'olwekyo nga kibeera kyakatyabaga, singa ovaayo mu kaseera akafaanako bwe kati n'oggulawo amasomero okugenda mu maaso okulabika nga gasomesa, kubanga singa third wave emala n'etuuka wano munda mu ggwanga erya Uganda, ekiyinza okubaawo baana ba mama, baana ba taata, tekiyinza kuba kirungi. Kati of course bamaze okulabika nga batuula mu ntuula ez'enjawulo. Wakati mu bukugu bwe tukozesa okukola okunoonyereza, twayongedde okukitegeera nga bino byalemye oba entuula zaagudde butakanga, kwegamba balemeddwa okufuna ekyokusalawo ku kiki ekyokukolera abaana bano okudda ku masomero. Ekimu ku byatuukiddwako gano amawulire ogasanga wano okka ku Kampala Media TV ageesigika ate ag'omuzinzi. Be baana abazi university nezi college nezi institutions abali ku matendekero aga waggulu, be bokka abatunuuliddwa okulabika nga babaggulawo we twogera ku mwezi ogwa November. N'olwekyo be bokka kwegamba be balinawo kakakisakisa ak'okuddamu okugenda ku masomero okusoma. Jjukira bali ku process ey'okulabika nga bagema abaana, bagema abayizi, bagema abasomesa ne bannani staff. Naye of course kino ekintu kye bakola okugema abantu bano bonna tebannatuukako yadde ne mu 40%, osobola okugamba bali awo nga mu 28%. We twogera ku bukadde 15 bw'abayizi wano munda mu ggwanga erya Uganda. N'olwekyo kibeera kyakabenje nnyo bano bagamba okuvaayo ne balabika nga baggulawo ebitongole bino eby'ebyenjigiriza mu kaseera akafaanako bwe kati. Of course twongedde okitegeerako
ng'olunaku olwaleero balina ttabamiruka wakati n'omukulembeze w'eggwanga gw'omanyi obulungi His Excellency Yoweri Kaguta Habura Museveni nga ye fountain of honor aveeyo akola ekyokusalawo ekyenkomeredde naye nga option gye bagenda naye okumumiitinga yakugula matendekero aga waggulu naye gana amasomo okuva wansi paka ku secondary gonna abakulu bagamba nti ebyokusoma omwaka guno basooke babyesonyiwe. Embeera bwetyo bweri nkugamba kola ekintu kimu olabika nga osubscribinga nga osharinga nga okomentinga ng'otugoberera ku Facebook Kampala Media TV twongere okutuusaako ensonga ez'omuzinzi bwe wawuze weetaaga okumanya yonna gy'osinzidde. Yenze Ssemaganda Moses Hope lwa Kampala Media TV. Are you all my person?